okwekubira abasengula bannayo tusibidde ki baasose tukuba lwaki otusiba wamanda badde mpitawo laba tama laba empi laba ebanjuziza ekiteeteeyi afanda oyo yeyanjuziza ekiteeteeyi oyo ate kyabadde kipya bannange njagala kirala abatuuze batabuse baaba lwa bintu byabwe balabe batunula balaba basajja abo tebalina makulu afaanira ne bakuba n'omumonko bannanga abasajja bano wammoyo mongo yankubye nankanyuga eri laba bendera ze balina zakwekalakaasa munnaye nze omumanyi mwami Lee siina kye nandikoze nga tebannumbye leero batulumbye leero kiri ku poliisi abaye nzize abange mbadde nzize zaleeta loya Vincenzo Kasano ne loya Ongo Ongchayang nze loya waabwe nange 2명씩이나 있어요. bapangisiza baloya babiri twabadde tweteeseteese mu mateeka tuli beetegefu be basoose okuba abantu baffe bali abalala ne bajja ne bayamba balimba be basoose tukuba Kim Yong Ho Kim Yong Ho wangi ate gwe mutabani okola ki wano laga ba detectives bano ka video koolina akalaga ensonga kubanga balabeka tebazirabye 어쨌거나 목표대로 되긴 됐네요. 역시 마피아야. 하지 마요. omanye ebintu byonna ebijja mu vidiyo kiba kiyita obujulizi obutaliiko kwemulugunya obuteemulugunyizibwako tolina kyobukaayanako tolina kyobwogerako bubeera bujulizi buli awo 여기보다 내 집이 아주 세 보이던데. 제 후계자라서 그런가요? bannaye wakoze omulimu kyebakoze ono bamukubye emiggo mizibu bamusabudde mizibu 어떨 걸 그랬어요? 어? 박석도 얘네도 뭐 별거 아니네. 아유 양아치들이 그런. wewe nyimbo ezo bulijjo zitumanyiira nga tetumanyi nti zikubika nange nakirabye zikubika osabula busabuzi nga zawedde dda bulijjo bepankira bwereere wabula bulaza abakutteko baaba 말씀드리지만 이 댄스도 무술에 이게 다 돼 있거든요. nabagamba bulijjo amazina ga break dance n'engumi bitambulira wamu kituufu 사찰 무술을 배워서 기본적인 nange nayigako martial arts mu tempo edda kale nange siri mbi mu kulwana kano ka Vincenzo katundu akatandika ka 15 ISP Uganda tutandika Vincenzo bannaye tulekerawo ebigambo tulye gwe musiru gwe maama ate kiki 왜 거기 있었어? lwaki twabadde ku ssomero mwami Kasano yaŋŋambye nkwate vidiyo yaŋŋambye nkwate vidiyo mwami Kasano taata webale 저희가 각성하고 싸우게 됐습니다. munnaye weebale engeri gy'oli ggwe gwatuleetedde okuddamu akategeera kati naffe twerwanako tulemedde tulina gye tulaga weebale tuyamba kulemerako wulira nno 요리에도 아주 신선한 자극을 주셨었죠. 그러면서 bannaye nange yandeetera okutandika okuyiga okufumba twebaze mwami Vincenzo ffenna twebaze mwami Kasano Vincenzo 네. 알로 보여도 절대 먼저 자극하거나 폭행하시면 절대 안 돼요. bannaye paaka musajja muzibu naye temuddanga mumusoomooza akuba sha tatumanyiira naffe tukuba 필요한 일 있으면 뭐 언제든지 불러요. ate onne mwagala obuyambi bwaffe otugamba 다리미를 꺼두고 달려갈 테니까. era nsi ayagala wonna weoyagalira okugolola engoye taata wendi 20만 뷰. mulaba akatandika akalaba abantu emitwalo 2 abantu emitwalo 2
kagowinze vairo baba nga nfaanana bubi nnyo mu video feesi yange ngegeze nnyo mu video leka ndabe nange baba bano bakompulayini 남아 투쟁을 벌이는 이유를 이제야 알았다. wamma 빈센조의 nabaseze 강인함과 탁월한 리더십에 감흥을 받은 것이다. 그렇다면 빈센 nanga we nategeredde lwaki abantu bayimiriddewo ne balwana banerwa omusajja ono Vincenzo Cassano mafiya nga muntu mulamu tudda ku ssaabawabi wa gavumenti taata we bali kukkiriza kuddamu tulaba tuddemu tulabe 그럼 바로 muni twateese meeting ne chairman Jang Anso 내 저번에 말했던 거 있잖아. 그 내 동기 김 부장 펜션 owaaye kati gwe kyoyi ku nsonga gye nagambako eya mukwano gwaffe eri onoogikolako pannange 싫어? toyagala gikolako 했는데 nange nzikiriza nkuyambe kati naawe tuyambe ku nsonga ya mukwano gwaffe oli ayina emisango mikambwe tewali tabbu tugenda gikolako ensonga eyo balina munabo ayina emisango emikambwe baagala bamubataaseeko ate nga kyo ye ensonga yamutama kati nsooke kubuuza ki 된 동기는 lwaki wegatta ku bamafiya 가 되는 방법은 wafuukodde otalo y'abamafiya 얘 연봉은 loyo abamafiya akola sente mmeka omwaka bano ebibuuzo nga nina bingi 이 마당에 어떻게 아무것도 안 물어봐요. nyinza ate obutaba na bibuuzo kati ke nategedde nti oli mafiya nina ebibuuzo nga 8 kyokka bannaaye omwala nga alina ebibuuzo nga 8 byonna ogenda bibuzalira ekiro 일단 어떻게 마피아 변사가 됐어? kale mbuulira wafuuka otalo y'abamafiya 피아라고 크게 다를 건 없으니까. yamugamba mafiya si banjawulo ku bantu abalala naye eringanga bizinesi nga bwokola bizinesi y'abalala 영화에서처럼 사람들이 죽는 일도 kyogamba ddala abantu babatta mu nsi y'abamafiya nga ebeera mu firimu 대가를 치러야죠. yagamba buli kyokola bamafiya okisasulira bwe bato bwe bakkiriza bw'okola ensobi ng'ogisasulira kwega tebasaaga ekibuzo ekiddako 했습니다. otuuse ewuwolekeraawo 18개는 다음에. ŋŋenda kubuza ebibuzo 78 n'akatandika kati byeyongedde 들어가요. genda mu nnyumba weebake 오늘도 너무 고마웠어요. naye ŋŋenda kukwebaza okunzija mu kkomera bambi weebale 나중에 꼭 갚아요. teweerabira okunsasula 베푼 거 다 돌려. buli oba odiringa ne mafiya oteekeddwa osasula kyakkolera 갚을게요. ate ofaayo nja kusasula mu ngeri muba endala odi n'atema Vincenzo kano katundu ka 15 nga tugenda maaso etambula season 1 Vincenzo ISP Uganda yakatuddemu katundu ka 15 agenze bannaye agenze akatambi kyekekola ku social media akatambi kyekekola ku social media baaba kali mu bantu miliyoni emuno n'emitwalo 2 한 번만 더 쳐들어와봐. 이 타임이가 용. we badda ngenda balaga essomo ne bakola buvidiyo bulala njabatsikanze 인간을 위한 직업은 없어. teri kintu kisinga kulabira nsi eno nga mmere abamawulire batandika no banoonya bano abaami bakola erinnya ssebo abapangisa beeno gwama plaza nga n'abamawulire babanoonya 요거 편집하고 tutememu tuddemu bulala 로스님들을 만나보겠습니다. banna ate katusinkana abamonko bannanga abantu bano bakikoze katunoonye n'omumonko gyali baasi laba omumonko baaba balaga kye bayinawo anti balaga kye bayinawo tunuulira 를 이어받은 승려들입니다. ffe bamonko abakola emirimu gya buda 이들과 싸우는 것 tujja lwanyisa sitaani n'abo abatalaba tujja bayamba abantu abatalabanga omululu gw'abaziba amaaso bonna tujja bakolako tudde eno bazosingana pulezidenti waabwe mwebale nnyo 잘 끝냈네요.